بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج. الله سبحانه وتعالى قام بسم الله الرحمن الرحيم سورة البروج والسماء نيد البروج ذات البروج لنني كبنا غمني غنيني تجتربكو يا الله سبحانه وتعالى مبينغرا يا غمني اكدايدي Allah subhanahu wa ta'ala wadembo kula ila lecho tunnacha abayaga dembiten mu bitonde bye songa tefa abantu tetukkirizibwa kula ila okujja kirinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala واليوم الموعود الله سبحانه وتعالى قام عند يدور نقول لغاني الله سبحانه وتعالى يلغاني سابك كريزان تلجا كبيريو نقول وينكم نقول ويشياما الله سبحانه وتعالى يدور لغاني سا يومد ونالو جاكجا يبولي بدي واليوم الموعود ونقول لغاني الله سبحانه وتعالى ويامني سيرا شارو ديرو جينو كبيرو وشاهد ومشهود وشاهد الله سبحانه وتعالى ليلى وشاهد ومشهود بيغامبي بيبي abamani babi awukanam tafasiri niziranga zabikabinji abambagamba washahidin Allah subhanahu wa ta'ala yali yuruna kubijuma wa mashhudin nuruna kuwa arafa iyo tafsiri mutafasiri ezibulwa mu kigambo oba mu bigambo ebyo oluvanyuma Allah subhanahu wa ta'ala abamanya bambagamba nti yayita bashahidin Allah subhanahu wa ta'ala yali ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubange igenda kubiranga ewo obujulizi ku umma zonna endala ati wa mashuhudin ze umma zonna endala ezigenda okubeeranga umma ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam izwako obujulizi Allah wagamba mu aya endala wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida abambagamba wa shahidin bil malaika abatukolako ogw'obuwandiisi bebagenda okubeera nga bawa obujulizi wa mashuhudin abagenda okuweebwako obujulizi bwefe abantu abawandiikibwako emirimu gyabwe emirungi oba emirimu emibi wallahu a'lam. kutila baakolimirwa ashabu al-ukhdud bannannyini kusima nkonko abasajja ababonerezanga abakkiriza ne basima erinnya ne babikuma mu muliro abakkiriza ne bagaana okuva ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala ne basalawo okugumira ebibonerezo by'okwokebwa n'omuliro. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abantu abo abaayokya abakkiriza nga babalanga obukkiriza bwabwe baakolimirwa bayingiramu n'abo abasajja ababonerezanga abakkiriza ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam nabo bayingira mu ngeri y'emu yeeyo bayingira mu aya eyo butereevu nga Abu Jahlin yali atulugunya nnyo abakkiriza Umayya bun Khalafi wa Suwaid bun Abdi Yagusa wal Walid ibn al-Mughira abasajja abo baali babulabe ennyeri obukkiriza bwe baatulugunyizibwa ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam mwalimu omukyali yayitibwanga Sumayya yali azaala omwana yayitibwanga Ammar omwana Ammar ne Ammar ibn Yasir baabonerezebwanga Bilal ibn Rabaha wa Abu Fukayha wa Khabbab ibn al-Aratti wa Amir ibn Fuhayra n'abalala bangi nnyo mu bakyala abaabonerezebwanga mwalimu Hamama Bilal maama wa Bilali n'abalala bangi nnyo abaababonereza Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti nabo bajja kufuna ekibonerezo olw'okubeera nti baatulugunya abakkiriza nga tebalina kibabalanga okuggyako okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. annaari zaati lwaquudi abasajja abo abaakuma omuliro ogwali gwako ennyo ne babeera nga bookya abakkiriza nga tebalina nsonga gye babalanga okuggyako obukkiriza bwabwe. idhum alaiha qu'ud jukira ekiseera abantu abo bwe baalinga ku muliro ogwo emabbali gwagwo bo batudde beerolera abakkiriza bwe babingira. Allah subhanahu wa ta'ala kyekifaananyi kyatugamba ffe abataaliwo abantu abo baatuula emabbali w'omuliro ne beerolera abakkiriza bwe babingira omuliro nga basaanawo olw'obukkiriza bwabwe. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود nabo kennyini kwekyo kyebaakolanga ekyokubonereza abakkiriza nga babookya omuliro baalingawo nga batunula nga balaba butya abantu abo bwe balaajana ku lw'eddiini yaabwe ebalangibwa ne babeera nga babonerezebwa ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. وما نقموا منهم
إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما نقموا منهم تبين كذابرانغا فنبالينغا بابتلوبنيا إلا كجاك سونغا يبيمو أن يؤمنوا بالله ركبيرا وسجباري بكريز الله العزيز يوامان يتوانغروا الحميد ياتين برزبوا يكو يتابرانجبوا يباليو قبابوني رزبوا إلنا بني بابومي كريزا الله سبحانه وتعالى نابا تكرا تكرين جو يميرين أتبا نابا بطلوبنيا نابا لغاني سوكو بابوني رزا الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد الذي له ملك السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى ذباري بكر الزابة سجابه mubutuufu bw'okukkiriza y'oyo nannyini bufuzi obwannamaddala obufuga eggulu n'ensi wallahu ala kulli shay'in shahid allah ku buli kintu kyonna kikolebwa nga waali ng'omujulizi ku ngeri zonna oba kirungi oba kibi allah abeera akiraba nga waali ng'omujulizi nga bwe yagamba mu aya endala tewali kiyinza kukolebwa nga muli basatu okuggyako yabeera waakuna bwe mubeera bana yabeera waakutaano allah subhanahu wa ta'ala ku buli kintu kyonna kikolebwa waali ng'omujulizi إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين مزما بانتو أبابون لزابت كرزا بسجا والمؤمنات نابت كرزا بشارا ngabu tulabye nti ne ku mulembe gwa nabbi mwalimu abaatulugunyizibwa nga basajja nga Bilal n'abakyala nga Sumayya abantu ababatulugunya bonna n'abamulembe guno abanaatulugunya abakkiriza abasajja oba abakyala nga babalanga eddiini yaabwe summa lam yatuubu oluvannyuma ne bafa nga tebeenyenyezza kikolwa kyabwe ekyo ekikyamu kye baba bakoze eri abakkiriza falahum adhaabu jahannam balina omuliro jahannama ku lunaku lw'enkya walahum adhaabu lhariq bajja kufuna ekibonerezo ekyokya ku lunaku lw'enkomerero إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن الذين آمنوا مزما بابكرزا وعملوا الصالحات نبابيرا نبقل من جور بجمع وبكرزا وابوي لهم جنات بجفن الجنات نقوين شور كمريرو تجري من تحتها الأنهار ذكر كتلا وانسوا ميكا ذلك الفوز الكبير وكنوا كويسما كوغينا كوباكونين نيو إليا بكرزا إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك مزموك كواتكوا الله سبحانه وتعالى مرزو السنغابا كتي غا كتي كبانتو غا يغارو كبابو نرزو وبجيم بابوي لشديد إن كواتاي إن فنبا كتلاي ياماني نيوتوالي وإنزا كبيرا غا سماتوكا singa allah banyize ne yeetamwa n'abeera ng'asazeewo okukwata kw'abo abamujeemera abajeemu allah subhanahu wa ta'ala agamba nti enkwata yange bwe mba nkutte eri abantu abatakkiriza nga ŋŋenda okubabonereza enkwata yange ebeera la shadidun eba y'amaanyi nnyo era bawulira akazito nga mukabataddeko allah subhanahu wa ta'ala abonereza mu mbonereza erabika nti nno y'amaanyi nnyo era ya bulumi nnyo nga eri ku saidi y'abantu abajeemu innahu huwa yubdi'u wa yu'iidu nahu mazima allah subhanahu wa ta'ala huwa yubdi'u wa yu'iidu yo yatandikawo okutonda ebitonde bye ate era nga mulimu gwe okubeera nti yajja okubizzaawo oluvannyuma lw'okufa kwabyo huwa al-ghafuuru al-waduud وهو الغفور يا الله سبحانه وتعالى مسني ennyo eri omuntu yenna aba yeenenyeza n'amwenenyeza ku ekyo ky'aba amusobezza amusanga nga musonyi nnyo alwaduudu omwagazi ennyo w'ebitonde bye allah subhanahu wa ta'ala ayagala nnyo ebitonde bye so nga ate bwe biba bisobezza ne byenenya bisanga nga allah subhanahu wa ta'ala musonyi wannamaddala ذو العرش المجيد ينني عرش يجتيوا يجرواكو الله سبحانه وتعالى جاتوا لله الرحمن على الأرش استوى الله بيامرو كتون دي قرنسي ناقين دا كنا مرون دي ناتريلا فعال لما يريد
fa'alun lima yurid Allah akola ekyo kyaba yagadde nga talina gwe yeebuuzizzaako. Allah subhanahu wa ta'ala akola ekintu kyonna kyaba yagadde ng'akikola okusinziira ku kwagala kwe. هل أتاك حديث الجنود هل أتاك بس يليك توسيك بالنبي محمد حديث الجنود embuzi ekwatagana n'abamagye Firawuna wa Thamud abamagye ba Firawuna be yalina n'Abasamudi abaatumwamu Nabbi Saleh so nga ate Firawuna yatumwamu Musa ne Harun byali bikutuuseeko Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bikubuulirwa. بل الذين كفروا في تكذيب وابلا بابا تكيزا بل مكلمبسا متيكا الله سبحانه وتعالى nga babiyita byakuzanya niyeddala bw'obanga waliwo ofunye ku mawulire agakwatagana ne Firawuna n'empaka ze yalina n'okwesigamira kwe yali yeesigamidde ab'amajjeege. bw'oba wali osomye ku Basamudi nga baali babakunyumirizzaako n'empaka ze baalina ne batuuka okubeera nga Nabbi waabwe Salih yabaleetera ekyamagero eky'ensolo ne babeera nga bagitta oluvannyuma lw'okubagaana okubeera nga bagituusaako akabi. bw'oba wali osomye ku byafaayo ebyo okkirizagaana abatakkiriza amateeka ga Allah tebaasobolanga kubeera nga bamalako. Allah yabazikirizanga. kale bw'obanga emboozi ezo zimanyi ezikwatagana ne Firawuna ezikwatagana ne Thamud abantu bategeeze nti abatakkiriza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abo buwangala nabo abali Makka abalimbisa amateeka ga Allah tebajja kumalako, bajja kufaanagana n'abalimbisa abaalinga ku Bafiraawo n'abaalinga ku mulembe gwa Salihi Abasamud. والله من ورائهم محيط والله من ورائهم محيط الله سبحانه وتعالى يبيتور ردم بجوابه أما قلت الله سبحانه وتعالى ما بيغن ما سبنا يبيتور أبتكيزا amanyi bulungi enkwezabwe era amanyi butya bajja okubeera ng'azisaanyaawo. bal wabula huwa qur'anun majid ekitabo kino kimulaba si kyakusaaga wabula qur'ani ya kitiibwa kyava eri Allah subhanahu wa ta'ala nga kiyita ku Jibriilu n'akituusa eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad n'akisomera abantu. si kitabo kya kuniina, si kitabo kya kuzannyirako, si kya kujerega, si kya kuyisaamu maaso, wabula kitabo eky'ekitiibwa. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atugamba mahfuz kyawandiikibwa dda ku lubaawo luli olukuumibwako ebintu byonna ebirina okunnyonnyola entambula y'ensi bw'etambula n'entambula y'eggulu bw'etambula okuva bukya bibeerawo paka ekiyama bikiriggwawo. olubaawo olwo oluliko kajjojjojjoji w'ebintu byonna bikwatagana n'ensi n'eggulu okuva mu ntandikwa yaabyo mpaka bwe birisaanawo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ne Qur'an eno eri ku lubaawo olwo olukuumibwa nga shayitaani esobola na kulusemberera kubanga luliko obukuumi obw'enjawulo.